Ale tweyagale eno nga tuvuddeyo munange Bizonto Zambia naye ekisinza okunyumira olumaze bano babawadde akakalu bakayita kakalu court bail. Yes, court bail si ndakomanya luzungu English tamuno. Waliwo court bail, waliwo ne court order, waliwo ne police bond. Definitely nchifunye bulungi. Kati munange saba zonto oba bizonto bino ebina bidomanti bizonto byo tebina bakyala tebigira tebikuwa salute ekiro era byo era biwunamye omanya ize olulimi olunyanyimbe biwunama wunamye okuwunama kwe kuno okola bwe kuti ebigambo byenjogera sinza byogera under the influence of the camera of Lawrence oshagede nenga tewerabira batusako sheno basangibwa wali enankula bayita ba King Montage Studios okuva wali enankula bye ekizimbe kiri Prime Tower atenga edduka liri D04 basangewo bano bakuba ebifaananyi ku mikolo egy'enjawulo okuli embaga okuli okwanjula bakwata obulango ina ka business katono ina business nene otandika butandisi bakozese esimu zaabwe ziri 0701045 oba 070 07777 023405 that is 0777023405 wali ku Prime Tower Complex enankulabye ku bitala otuukawo n'okuba ku namba ezo ekizimbe kirwako abakyala babiri abalungi awo nyininyini we basangibwa nenga tugenze maaso munange omukulu ye Bobi Wine olwalira sinkanye abantu ab'enjawulo era munange nga bano bamutonedde ebirabo okuli n'enjiibwa ku luno n'enjiibwa ze bamutonedde zo zibuuse teziringa ziri enjiibwa ezaagaana okwo Uganda zaabu muba muti abasumba enjiibwa ne zigaana okubuuka anesinga muli bakolibi naye za Bobi Wine munange zibuuse era ng'onabadde wali mu State House ng'akajjadde ng'ogyeko Bobi Wine by the way nze asinga okukinyimirwamu mu ntebe nga zino kitegedde bannaffe abagalirewo artifanica ebasitutuusaako sitiro ennankula byawo nabo beekwate babeere bulungi posi wadde ku storage eya Bizonto wale munatusonyiwa she tunyumira tetulina kyakukola mutulekeemu esegedde mwewummuzeeko tunyumira ekyo waliwo ya komenti zogaa ne Smith weeraga nkole ki bw'oba gwe nga gwotudde mu kifo kyange oyinza kukola ki okujjako okweraga Bazonto bano bavuddeyo ladies and gentlemen ne batubulira ensonga bbiri lwaki bavuddeyo ne bakwatibwa esooka mbu munkwate bulungi it's alleged mbu balina ka video ke bakola akaleese ensasagge eno ka video kano nga bakakola according ku motoka ya Bobi Wine ereese obuzibu that's why nsose nenkwako ku background ya Bobi Wine emotoka eno ya kika kya V8 Amadka era nga munnange ne URL mu lunaku lw'eggulo nabagambye kyavuddeyo omusango guno neegukola ki neeguvaamu neegamba egenda kwesitula n'ebyuma byayo egende emagere inspecting emotoka ya Bobi Wine nga waali n'abawagizi be then bamale bamugerekera emisolo okitegedde binyo gy'alina osasula semotoka eno wavaayo omusumba omu n'ajogerako gwe sijja kwatuukiriza manya omusumba ono bwe yayongera ku mmotoka eno n'aleeta obuzibu mu ggwanga abasumba ne bamwataakinga bwe bamwataakinga Bizonto Saabazonto ne biyita ki ne biyita kwaya ne bituwa ekitambiro ky'emmisa ku musumba ono era nga bigamba nti omusumba ono ekisooka alina ennyindo efaanagana ey'abantu abagamba saba omusumba mutegedde Lawrence olinkubye emiggo kamalage Saabazonto nga bayogera ensonga ez'abakwasizza kubanga mu kkooti tuwulidde birala nayo ne bajja ne batuwa birala first of all tebamwagaliranga ku mukyala ekyokubiri tebamwogerangako ekyokusatu yeekwanira bakyala be babiri abalina Teddy ne Susan ekyo empozi kambalage Saabazonto Osoka bwoti osoka kukinaza kibe kiyonjo Lero tusonze kwebyo byonna byonna ebinigaba nasi baleme kukaba nga tulaba basebo ne banyawo mwebale nnyo mwebale ddala okutuyirawo mubiri buli omu waayitadde etafaali okulaba nga tubeerawo nga tuli bweru olwaleero ffenna twabale tumanyi nti leero ekyeggulo tulya kitalya twabale tumanyi leero tugenda kusuula mu yunifoomu y'NRM twabale tumanyi ebintu byonna twali tumanyi leero tekiggwa bwe kiti twali tugenda kutuuka kisaawa wange naye mukama mulungi na buli omu alina kyataddeyo TV zonna radio station zonna kacyakankoone kusigere tebanonera buli omu sebo osobola okuvaayo wano ng'okyajugumbbabadde batwalako kasoose koona bama basebo ne banyabo radio zonna TV zonna babuloga buli omu alina kyakoze abadde kasimu ke n'agamba Free Bizonto nja kuddamu Omanja. Yes, thank you so much.
kiki kye munjagaza banne bino byatandisa ku ssaawa emu ey'okumakya nga luli ku radio Simba tugenze kukola tufulumyemukawo tugololagolola ku nnyingo S7 bakyali ne bajja nga balinga abakutte endawusi ne tutandika okuseka twebuuza yakoze eki tugenze okulaba batugamba ono y'omukubo nono y'omukubo naye nga n'omusango gwe batwalira nabo tebamanyi nga batuleetera mulala tugenze tuuka eno nga tebatukyajinga mulala so byebyo bwebibadde batuleetedde musango gwa kusikipinga bondi ne tutuuka wano nga batuvunaana secretarianism guli omukadde era ndowooza babuze kuwandiika nako ku lupapula nti bano babadde baana balungi nga buli kiseera balipootinga we tubeetaagidde beebale nnyo beebalire ddala tebajjanga okwo naye tugenze tutuuka wano byebyo byetusanzeewo yes muganda wange tukyunyizika muganda wange waliwo omuntu enjunya yabaddemu envuga y'emmotoka okututuusa wa eyo butokyalinga omusajja abadde avuga Prado gye bakululidde wali eri ku Kitante Road ng'olabye munnange babadde batwala ffe sole jangu tukuwulire tetwakakola tetukolanko kintu kyonna kisosola mu mawanga teri comedian n'omu ali mabega wa kino ali mabega wa kino omusajja mukulu Musumba ku ssaawa zino nze mumanyi Musumba naye sijja mwogera naye nga mumanyi yali emabega wa kino gwe siika bujinga olya toddamu musajja tumumanyi asiike bujinga alya toddamu kulya mmere taliiko omusajja muzibu omusajja ndowooza alina obuyinza bungi kwegamba wa kitalo yatusuubiza natugamba bagenda bakwata mukama wange tulabye amaanyi go tugawulidde ssebo taata mukama katonda akwongere naye naffe tuleeta tumuddamu twamukolera kiruwa kyekyo bujingo yani simumanyi mbadde simuwuliranga nako nsose muwulirirako gwe simumanyi waliyo omusumba nga bamuyita bwabwe bati simumanyi simuwuliranga nako omumanyi tetumumanyi maybe alimba others kubanga bano ba main tubamanyi simumanyi simulabanga nako bapasita Kiganda tubamanyi bapasita Serwadda Kayanja Basenyonga Babugembe Bajengo ate yo ddala tubamanyi abo bonna waliwo ne pastor omulala ali ewaffe bamuyita Tenywa ate omuntu gwe mwavayo ne mukolamu kabiri yayogera ku mmotoka ne mugamba twerabira mangu kyamazima twerabira mangu nyinza okuba sijjukira nakwogera ku mmotoka nedda twapanze nabo bapange bajje mu kooti era batuba twapanze kitukoledde kamera ziriwo emu 2 3 4 5 10 zonna ziri kufu nabo bapange bazifune n'omuntu apanga ng'apangira ku kizimbe kya gavumenti tuliza wali kabonero k'eggwanga kali n'omulala apange ng'akabadi akazanyira n'omulala apange yes twali tujja ntusabirira kimu tusenge emmeri etandikira wano okukola ki okuba Rwanda ekiddako waaka tugenda tandika nga tubadde era tugenda kugenda mu maaso lwakuba nti olwaleero abawagizi baffe tebagenda kufuna waaka n'enkya tuyinza otataganyizibwamu kuba tubadde tulina puroguramu zaalwo so naye nga tugenda kugenda mu maaso n'okubawa ebikolwa bano abaleero tebabadde nga bali bano tebabadde na maddu nnyo naye ndowooza bakyakozesa biri bye baatwala mu kusooka tebatusabye birala wabula fayiro bagireese paka wano naye ebintu byaffe tebabireese bye basigaza bakama baffe ab'ekibuli tujja essaawa n'okunona ebintu byaffe kubanga fayiro mugiweereza ate byo tebizze tugenda bwe munaaba mubiteekeseteese mutugambe tubinone oba ffe tujja kuteekateeka enteekateeka tujje tubeere nga tubinona basse andi ku poliisi byaggwa twaliyoko netukimaliriza ekyekola kyokka nti omusango guli gubadde gutambula fayiro bwe yabadde redde nga bo babadde bagiteekateeka ne bagireeta wano nga babakubidde essimu nti bano mubanone ne bagaa tubatwalira ku ki nga tewali musango tundeete kiri ne bajja ne batunona
which hinge around always ensuring that the accused persons attend to this honorable court whenever they are needed. It's the duties that they have voluntarily undertaken to execute without fail. Therefore, in the premises, Your Honor, we pray that the accused persons be granted bail. This court also has the power to grant bails beyond cognizance of the accused persons where they fall short of the requirements, especially the sureties. We pray that in the interest of justice, the court extends the leave of